Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalo andaba ku TV eno tukusaako obubaka buno obuva mu Yokaana 15:14. Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti muli mikwano gyange bwe mukola ebyo bye mbalagira. Engeri gye tugenda okubeera mu mikwano gya Yesu nga tukola ebyo Yesu byayagala byatulagira. Bw'atugamba nti tukole bwe tuti nga tukola. Buli bwe tukola tuba n'obukakafu nti tujja kusobola okusikira obulamu obutaggwaawo, kubanga ebisumulizo eby'eggulu yabiina n'ebyemagombe yabiina yagenda otujja mu ntaana. Kale olw'ensonga eyo abaagalwa tufube okulaba ng'obulamu bwaffe tubuwaayo gy'ali, y'engeri gye tujja okubeeramu abawanguzi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulambi waffe ow'ensulo ey'enkya ku 3 ABN nkwaniriza nate ku nkya eno eya leero. Mukama tumwebaza kubanga osazeewo okubeera naffe nga tutandika olunaku. Ku puroguramu eno etuyamba okusinkana Katonda waffe okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu okusobola okutulungamya olunaku lwaffe nga tutambula ng'Abakristaayo abasaanidde. Amannya agange nate nze mukyala Adron Constance Nsibambi, omusinza ow'omu kkanisa ey'Ekanyanya SDA. Ekyokuyiga eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti si mugagga eri Katonda oba mugagga eri Katonda. Olugero luno era nalwo lwagerebwa Yesu nga ayagala okuyigiriza abaddu be n'abazaana be engeri gye basaanye okweyisaamu. Nga tetunnaba genda mu maaso katwewombeeke olw'okusaba. Tukwebaza Kitaffe ow'omu ggulu kubanga ekisa kyo kiba kijja buli nkya. Otuleese nate ku makya gano okujja okweyongera okuyigako. Kkiriza Katonda waffe okuyiga kwaffe kusobole okukwatira ddala ku mitima gyaffe ate era kukyuse n'enkola yaffe gye tulokolamu awamu n'endowooza yaffe. Twewonga mu maaso go mu mbeera yonna gye tuyinza okubaamu nga gye tulimu, otutebenkeza emitima olw'ekigambo kyo ekizzaamu amaanyi era ekiwa essuubi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tujja kukwata Bayibuli zaffe nate twongere okusomako mu kitabo ekya Lukka. Tugenda mu kitabo mu ssuula ey'e12. Ekitabo ekya Lukka essuula ey'e12. Amaaso gaffe tujja kukateeka ku lugero Yesu lwe yagera. Era olugero luno nga lutandika okuva ku ssuula okulunyiriri olw'e13. Nja kusoma mu Bayibuli eyange eno gye nnina naawe ogoberere mu yo.
wagamba bwe wati. Awo omuntu omu mu kibiina n'agamba nti, omuyigiriza, gamba muganda wange angabanyize ku by'obusika bwaffe. Naye ye n'amugamba nti, omuntu ani eyanzisaawo okuba omulamuzi oba omugabi ow'ebyobusika byammwe? N'amugamba nti, mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi by'aba nabyo. Olunyiriri olw'16. N'abagerera olugero nti, waliwo omuntu omugagga ennimiro ye neeyaza. N'alowooza munda ye ng'agamba nti, naakola ntya kubanga sirina we nkuŋŋaanyiza bibala byange? N'agamba nti, naakola bwe nti, n'amenya amawanika gange n'enzimba amalala agasinga obunene, n'enkuŋŋaanyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange. Ndigamba emmeeme yange nti, olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi. Wummula, olye, onywe, osanyuke. Naye Katonda n'amugamba nti, musiru ggwe, mu kiro kino emmeeme eyo binaakuggyibwako. Nsonyiwemu, banaakugijjako. Kale ebintu by'otegese binaaba byani? Bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga, so nga si mugagga eri Katonda. Olunyiriri luno olusembyeyo lwe lwatutte ekifo kyaffe ekikulu eky'okyokuyiga ekyaliiro. Mugagga eri Katonda. Oyinza okuddamu ne weebuuza, omugagga eri Katonda y'ani? Ate si mugagga eri Katonda atali mugagga mu nsi muno eri Katonda y'ani? Ekigambo ky'obugagga abantu kibanyumira nnyo. Emirundi mingi genda n'olaba abantu bangi nga basoomoozebwa olw'okwagala okufuna obugagga. Obugagga bwe tusinga okwagala okufuna bwe bw'oba okusanyusa emitima gyaffe awamu n'abantu baffe be tuba twagala. Naye obugagga buno oluusi butufuukira ekizibu, oluusi butuleetera obulabe, oluusi butumalako emirembe. Naye teriiyo mwavu ayinza kugamba nti owange kansigale nga ndi mwavu kubanga obugagga bujja kummalako emirembe. Omusajja ono eyajja eri Yesu yali ayagala amugabanyizeemu ebyobusika bwe. Ng'engabanya yali erabika si nnungi ye wakati we ne muganda we. Kitaabwe yali abalekedde ng'amaze okuwummula ng'abalekedde ebintu. Tulabye bangi nnyo abatawaana n'oluusi ne beesunga bakadde baabwe bavaawo ddi bafune ku byabwe. Kakasa mwali muwuliddeko oba wali owuliddeko ku muntu yenna eyatta mukadde we kubanga agaanye okufa ng'ayagala ebyobugagga bwe. Ebyobugagga yadde tubyagala naye birimu okusoomooza. Ebyobugagga ebitaliimu Katonda byakusoomooza kunene ddala. Weebuuze nti bw'omala okubifuna ate omukka ne gukuggwako, ebyobugagga biba bikugasiza ki? Omukka guno Katonda gwe yakuteeka mu nnyindo zo bwe gumala okuvaamu, ebyo byonna bye weekuumidde by'okoze abalala obulabe osobole okubifuna binaatwalibwa ani? Abantu abamu balina endowooza ez'enjawulo. Abamu balina omukisa ogufuna obugagga obungi ddala era nga okubeera obulungi nga bavudde mu nsi muno nga balowooza nti banaaba bafunye ekyo ekibamatiza oba obugagga bwabwe balina be babulekera. Omusajja omu yali mugagga ekyenkanidde awo. Omusajja ono kyeyava asalawo nti bwe mba nga nfudde obugagga bwange bwonna bugendanga mu matendekero aga waggulu.
era yalonda yunivasite emu eyitibwa Oklahoma State University eri mu America. Omusajja ono yaleka obugagga obubalirirwamu obukadde bwa $650. Musaffe eza Uganda sente si nnyangu kumanya kubanga bw'obugabizaamu emirundi buli $1,035 kabwe tuba tutwala obugagga buba businga mu miliyoni 22,200. Obwo oba buzimba ebizimbe byenkanawa, oba bukola Kampala kumutuusaawa, oba bukola ekitundu mwoli kukituusaawa, obwo obugagga bungi. Naye omusajja ono Pickens obugagga bwe yabuwa yunivasite emu buyambenga mu by'okusomesa naye naddala mu puroguramu ez'ebyemizannyo. Oyo nno yawa bantu. Abamu bagabira nsolo kubanga waliwo omusajja omu omulala ye mu Germany, ava mu nsi eya Germany. Ye yaleka obugagga kumpi kitundu ku bwoli wakati yaleka $650 obw'obukadde bwa $. Ye yaleka obukadde 372. Obwo obukadde obusinga mu 100 obwa Uganda, sente za Uganda. Zino sente nnyingi bwe ziti yazirekera mbwa. Tebereza embwa eneeziri etya kubanga embwa ne bw'oba ogyagala nnyo tesobola kulya nte nnamba mu lunaku lumu. Naye ono obugagga bwe yasalawo okubuleka, bwe yatuuyanira. Omulala ye yali mukyala. Omukyala ono ye yaleka miliyoni 13 nazo nga za $. Naye yalina ekapa ye gye yali yanunula eyo gye yasalawo alekere ensimbi empitirivu bwe zityo. Esente ezo ezisobola okuzimba amalwaliro, esente ezisobola okukola ku by'okusoma, okuyamba abaavu, esente eziyinza okuliisa abayala. Omukyala yasalawo kuzirekera kapa. Obulagagga butawaanya. Eri abagereesa n'okugereesa ti omugagga bw'ayoya ekibumba atta nte, kati ng'ennyama ani anaagirya? Obugagga butawaanya, naye ate era yadde nga butawaanya bangi babwettanira okusobola okufuna essanyu. Naye Yesu ayogera ku musajja ono eyali omugagga. Omusajja ono yayaza kubanga kigambiddwa mu lunyiriri lwe tusomye nti bwe yasimba ebimera bye byayala. Yali musimbi wa bulijjo kubanga yalina amaterekero ag'ebintu bye, naye ku luno byayala ne bibala ne bisinga n'amaterekero ge yalina. Naye ng'ani yabibaza? Ng'ani yabireetera omukisa? Ani yabifukiriranga? Ani yabiwanga omusana? Yeebakanga ng'amaze okusiga. Mpozi ayinza okuba nga yayongerako okulimira, okubirabirira okulaba nti omuddo tegukula. Naye enkuba awamu n'omusana si yali avunaanyizibwa. Naye olw'obutasiima oyo agabira emikisa egyo egy'enkuba awamu n'omusana awamu n'ettaka mwe yasiga, omwami ono yasalawo okumenya amawanikiro ge, amaterekero ge, agasobole okugateekamu ebyobugagga eby'ebimera bye yali asiimye. Naye ayogera gy'ali nti weeriire, weenywere emmeeme yange, sanyuka kubanga ofunye ekyobugagga. Mu kiro ekyo ng'amaze okugazimba n'okugagaziya n'okuteekamu ebyo, Mukama yayogera nti onoobiryako. Yamubuuza ekibuuzo ng'ate asoose nakumugamba ekigambo oluusi kye tutya okugamba ne bannaffe nti musiru ggwe. Mu kiro kino emmeeme eyo banaakugijjako oba eneekuggibwako. Lwaki? Kubanga Katonda tatusuubira ku mikisa gy'atuwadde nga tubazizza, nga tumezezza, nga tukungudde mu mirimu gyaffe okubanga tweterekera bweterekezi, kubanga tetumanya anaatwala ebyo bye tuterese. Bakoze bangi naye ebyobugagga ne babireka. Yesu atuyigiriza ekintu kimu nti mu bye tuba tufunye Katonda byatuwadde omukisa okufuna
tubiteeke mu maaso ga Katonda, tubiwonge eri Katonda, tusobole okufuna omukisa ogw'okuba nti bwe tuba tubiwonze ate era tugabana ne bannaffe abalala ku ebyo by'aba atuwadde. Omukisa guba mungi bw'obanga by'ofunye ate obitoddeko n'ogabira omulala. Mukama bw'abanga akuwadde mwebaze, ate si kumwebaza kwokka, gabana n'abalala kubanga oli mukutu. Katonda mwayisa emikisa gye okusobola okulabirira abalala. Waliwo bangi abali mu bwetaavu, naye gwe tolina kye wakola okusobola okubeera nga bw'oli. Waliwo bangi abandyagadde nga balina amaanyi, nga balina obusobozi, nga balina ekyo kyonna ekyetaagisa okukola ebyo by'okola, naye nga tebafunye mukisa. Kyova olabanga Mukama atuwa okujjukizibwa mu kitabo eky'amateeka essuula ey'omunaana olunya olw'ekumi-n'omunaana abagamba nti Katonda oyo yekka yatuwa amaanyi okusobola okufuna obugagga. Si maanyi go, si magezi go, kubanga abamu bagamba nakeeranga n'enkola. Bangi abakeera ate n'abalala basula bakola naye ssente ne zitajja. Bangi abeebuuziza ku bakagezi munnyo bwe banaagaggawala amagezi ne bagafuna ne bagakozesa era ne batagaggawala. Naye Katonda kikyatwagala mu mulembe guno ogwettanira ennyo okufuna ate n'okwekuumirako n'okwagala bibeere ku ffe awamu n'abantu baffe nga tetubigabanye na balala. Katonda tayagala n'ekiseera n'ekimu okubeera n'ebirowoozo eby'okwerowoozaako, kubanga atugamba nti alina omukisa oyo agaba. Okugaba kusinga okuweebwa. Etteeka lino lyatuwa abooluganda, owooluganda mpuliriza, kalibeere etteeka erifuga obulamu bwaffe. Ebbanga lingi tugezezzaako nnyo okwekuumira ebintu mu mikono gyaffe naye nga tetumanya alibitwala. Ebbanga lingi tugezezzaako nnyo oggula ebintu ebituukana n'essente ze tufunye. Bw'ofuna essente entono ogula ekintu ekijja mu ssente ezo. Bw'omala okufuna essente ezisingako mu ezo ngoga kino tekikyammala, kammenye ennyumba eno ate oba kanve mu kyalo gye mbadde nsula nange nsulenga mu kibuga, ate oba abaana bange babadde basomera mu ssomero gano kaakati kambaze mu lino erisingako ebbeeyi. Okwo kubeera kwerowoozaako, okwo kubeera kutalowooza nti Katonda akufudde omukutu kugabana eri abantu abalala. Oyinza okulowooza nti Katonda tayagala bugagga kubwekuumirako. Nedda. Katonda mulungi nnyo ekyenkanidde awo nti ebintu byonna bibye, ye mugagga ye nannyini byonna, era abigabanya eri abantu be okusinziira ku maanyi ge nga bwe tutegedde. Naye tabitugabanya ffe ababa bafunye omukisa okubyebeezaako n'okusanyusa abaffe bokka. Naye abitugabanya oba abituwa tusobole okubeera omukutu okugabana n'abalala. Obulamu obulungi toyinza kubujja mu kusanyuka ng'osanyuka wekka, naye essanyu liva mu kugabana ebirungi by'olina awamu n'abo abali mu bwetaavu. Omutima guno katugukuze mu mitima gyaffe, katutambulenga nga tumanyi nti omukisa Mukama gwakuwadde ogw'obulamu, omukisa Mukama gwakuwadde ogw'omulimu gwe gw'okola ng'abalala abalina ebisaanyizo by'olina weebali naye nga tebakola. Omukisa ogw'okubeera ng'osobola okutambula okutuuka ku mulimu gwo ng'omulala takyasobola olw'obulwadde obumutadde wansi. Omukisa okubeera ng'okyalina omukka mu nnyindo zo ng'abalala gubaweddeko si lwakuba nti gw'osinga amagezi. Gukozese olw'okubeera ng'ogabana ebirungi byakuwadde eri abo abalala. Ayogedde nti eyeeterekera eby'obugagga bwe n'abitereka mu ggulu aba aterese eky'obugagga ekitaggwaawo. Oyo aba mugagga eri Katonda. Oli mugagga eri Katonda oba toli mugagga eri Katonda? Yesu atuwa obubaka buno enkya eno eya leero tusobole okufumiitiriza n'okwekuba mu kifuba. Mu mikisa emingi gye nnina ngabanako n'abalala, kubanga okugabana n'abalala oba ofuuse omukutu Katonda mwayisa ekisa kye okutuuka eri abantu abalala.
Saba Mukama akuwa omukisa enkya ya leero ng'ogenda okukola. Olowooze nti ku ebyo byonna by'onoofuna kijja kuba kirungi okugabanako n'abo abali mu bwetaavu. Tebatuli wala ate tebeetaaga kinene, kubanga abamu bayinza okuba nga ne ssente entono ennyo zibakolera omukisa. Nja kubawaayo ekyokulabirako kimu. Waliwo we natambula ne nsanga omukyala omukadde, naye yankwasa ekisa ne muwa siringi 10, emyaka giyiseewo. Naye 10 lwe nalinawo mu kiseera ekyo, naye omukyala omukadde ate nakawansi afukamira neebaze, ne mpulira ensonyi nga zinkutte. Nange ne nzikakkana, n'aŋŋamba omuzadde, ne neewuunya 10 bwe lubeera nga lukulu ekyenkanidde awo. Ne mugamba naye nkuwadde ssente nga ndaba si nnyingi, naye ezo ze mbadde nazo. N'agamba omanyi kye zigenda okunkolera? Ebiseera ebyo byali nga tebiringa ebyakaakati. Ng'essente ezo yaŋŋamba ajja kugulako amafuta ag'ettaala ye, ajja kugulako ekibiriiti, ajja kugulako omunnyo n'ekitole kya sabbuuni. Ne zaali ssente siringi 10, nga teruntambuza mu takisi kuntuusa Kampala gye nali nva. Naye n'akiraba nga kinene. Lwaki ndeese ensonga eno? Kubanga oyinza gwe okunyooma ky'ogaba naye nga tumanyi amaanyi agali mu ekyo. Katonda agaggawaza, ayaza n'ekitone ekyo ky'oba ogabye. Gabanga emikisa gye gy'aba akuwadde, era tajja kunenya nti togabye nnyo bw'aba nga tafunye mukisa ogwenkana ekyo, obanga oyagala okugaba okwenkana omukisa gw'atakuwadde. Naye gwakuwadde gabana, kubanga ojja kubeera nga weeterekedde eby'obugagga bwo. Nze naawe simanyi kiseera kye tunaamala mu nsi muno, naye ekiseera kye tuliwo ekitono Katonda kyatuwadde omukisa okubeera abalamu. Beera ng'oli mugagga eri Katonda, ng'ogabana n'abalala ebyo byakuwadde. Nsaba Mukama ayaze ekigambo kino mu mutima gwo, ayongere okukikatira kisobole okutegeerekeka nti obugagga bwe tukolerera mu nsi muno bulimu okusoomooza, kubanga tetumanyi anaabutwala. Tukolerere obugagga obw'omu ggulu, ennyenje gye zitatuuka, ababbi gye batajja, tusobole okubeera abagagga eri Katonda. Mukama akuwa omukisa. Katuzibirire olw'okusaba. Yesu Mukama Katonda waffe tukwebaza, kubanga mu buli kiseera, mu buli bbanga, ku buli lunaku obeerayo ekyokuyiga ky'oyagala tuyige. Omuzaana wo, omuddu wo alaba era nange ayogera, tuyize okuva gy'oli nkyene ya leero. Tutegedde ekisuubizo kyo ky'okubeera omugagga ow'amazima, tusaanye tubeere nga tuli bagagga eri ggwe Mukama Katonda waffe. Twonoonye kubanga tulowoozezza nti bwe tukola bye tukola biba byaffe. Bangi ku ffe twekuumiddeko obugagga ng'abatuliraanye beeryankuta. Otuwadde omukisa ennimiro zaffe okubaza, otuwadde omukisa eri emikono gyaffe ne tufuna ensimbi. Ssebo, katuleme okubitwala nti maanyi gaffe, ne tusobole obikozesa okugabanira awamu naffe, tusobole okufuna okusiimibwako bw'oliba ng'okomyewo omulundi ogwokubiri. Tetuli baddo balungi beesigwa kuba tugabanye n'abo abali mu bwetaavu. Omuzaana wo, omuddu wo ng'agenda okukola, mutambuze n'emirembe. Omuwonye obubenje Sitaani bw'ayinza okutega olw'okumulemesa okukola ebyo byateeseteese. Abatasobola kukola olw'ebizibu eby'enjawulo, nabo tubateeka mu mikono gyo. Abo abakola basobole okufuna era basobole okufuuka omukutu eri okuyamba abo abali mu bwetaavu. Tunaasanyuka Katonda waffe nga tuddiddwamu okusaba kwaffe eri obwetaavu bwaffe, okusinziira buli omu ali mu maaso go era awulira era ali mu ssaala eno awamu n'abantu baffe, gwe nga bw'osiima, kubanga tubisabye, tubyebazizza nga tulina essuubi nti obiwulidde era ojja okutuwa n'okukirawo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.
Mukama akunkuumire. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.